Mbaniriza nateera yenze kanka okubaweereza mutabani wa Mmole n'amatovu Mirundi Muzeyitamale Mirundi Joseph Senior wali yatuuse dda. Abantu bakwebaziza ku nsonga 3 esooka bagamba nti abamu babeera ku social media n'ayogeraga ebyo tebiriyo bagenda okulaba mu public nga muzeeyi ekintu kyayogedde kihappenings exactly ng'oli bwe yali akiwakanyiza mu katambi. So kaakati ffe twasalawo tubiwaaba balowooza nti nno bajja kusalawo bakole ki babitegeerenga mu ango mwe bikola ki mwe biri. Yebaleko ssebo abantu batidde bagamba waayi muzeeyi Mirundi ebintu byayogera ebyo ng'ate bizze amafiya ejjamu erimineetinga kuba bituuka ate ne bibaawo mu mawanga gonna gye bassa abantu. Mafiya eba yawamba poliisi, mafiya eba ewagula omukulembeze ali mu buyinza, wano tebabirina. 2 mafiya eba yafufugaza buli muntu. Kakati fortunately for kyoba olaba nti mu Uganda lwaki terrorism tebeera, lwaki bakuba Kenya bomu ne bakuba Tanzania ffe ne batatukuba. Only 2 factors, 3 factors batukubako naye si ku large scale. Batukubako bomu y'erugogo era ey'erugogo bw'ojanalizinga erimu ebintu bisatu. 1 balina Omumerika gwe baali baagala era ey'erugogo yatulika kubanga yali ali shahabu oba Al-Qaeda bo gwe baali baagala. A terrorist can gundi asobola okuba ennyonyi nefiiramu abantu 14 ng'abadde ayagalamu omu. Kati baali bwe Omumerika eyali ali awo eyali azze mu Rugby Club gwe baali banoonya era oyo yali suicide bomba kuba yafa. Naye mujjukira nti waliwo bomu gye baatega Makinde teyatulika. Nabagamba nti lwaki abasajja abo tebatega bomu mu traffic ya Uganda, temulina fire brigade ezizikiza. Petrol stations ziri everywhere. Al-Qaeda efugibwa abasajja ba PhD. They must sit down and realize it can backlash. Nti nabagamba nti Al-Qaeda esobola okutegwa bomu mu muzikiti ewandegeya netta omusiraamu kirali kyagivumirira naye tesobola kutega mbizi bomu mu mbizi wandegeya. Why? Nabo bakitegeera nti tulubakalash. Amagezi g'abakungu abali mu Al-Qaeda gabategeeza nti otega mu mbizi bajja kutegeera nti oyo musiraamu. Mpulira kitulubakalash. But at the end of it all era tumala ne tubategeera obukulu. Al-Qaeda omulabe wawe asinga obukulu si Christian, musiraamu munnaabwe abavumirira ali ku saidi ya America. Mpulira abakafiri tebalina ekintu tetutabudde busiraamu bwabwe. Omusiraamu ow'amaanyi gwe batajetinga ye kiraliki afumirira gundi Islamic fundamentalism ayimirira gye bayita mimbali yaba yegasse n'Amerika okusanyawo obusiraamu. Mpulira Al-Qaeda tuzisoma non-government non-state actors nzisoma manyi how they operate. Mpulira nti bo bajja kubatanyo bannayuganda ekyo bomu ababadde bakuba abasiraamu amasasi. That must be Al-Qaeda. Why? Al-Qaeda yo a non-state actor teribwako sente zaayo nodduka, teyina kooti, teyina Interpol, teyina embassy, yemanyi criminal. Bw'erya sente za Museveni ojja zirya nga bamayinja ne baddayo. This is state money. Naye gwe kwata ku sente ya Lubega ogirye oba ogana okusasula renti ye. Lubega mukuule. Saagala mwogerako saagala kuulanzi zisigenda ku poliisi. Bere Lubega mbatya saagala bagira nnyo. So therefore kakati nkugamba nti wano ekitukanye okuwamu bomu eddiini zaffe ziri kungulu. Nti mu Baganda ne Sebata ekiyimbako ffe mu Baganda oba kabira za Afrika tulina okululuma. Mugabe yakyogera yaga nti the funny part of an African he becomes stronger in death. Omuzimu gukutta Abaganda baga nti omuzimu taba munno. Olowooza oyinza okulota mukazi we yafa n'ogamba nti ekyatokera kunoonya lwaki omuzimu tebakukwata. Is already dead. You would like to have a conversation with your late wife. But if your late wife comes in a dream, it scares you. Over late husband.
fe Abaganda tulina n'emikolo gye tukola omukazi waleme kudda oba balaleme kudda ng'afuna Abaganda tuga nti kakati kalicha yaffe eyo eyina enkola egamba nti n'omuzimu gukunoonya n'omuteego gukunoonya abaana n'abazzukulu tetuttira bwereere we fear to kill nti bw'oba otya police these killers boba baneutralizinga police eti bamunda kakati bw'ojja kuffe abatalirayinga ku state agencies abayina bino ebirala bonereegamu nze ku police sigendayo najja emmotoka yange Kenya nenjireeta wano naye nga bali bamaze okuŋŋamba nti nga banzibye miliyoni ku munaala 3,000 zakomyawo emmotoka which means Africans we have alternatives. We don't believe in the self school. Kakati ba mafia ba Uganda tebasobola kutta. But they are part of us. Nti omuzimu era badduka nti omuzimu bagukwate. Wano kayira batakayira bagenda wa musawo muganda ne mundu zaabwe bwasiba omuzimu. Naye police bwe yabakwata ogenda mu kooti babasimba. Baba ganti mulete jjajja olinga ali ku mutwe yatulabi. Mpulira. Naye buli yaso omuntu era otegera ebitundu ebyekyama olulimi balututte. That's an African. That's an African richo. Nti olulimi balutwala oleme kukola ki. Kakati ba mafia tebayinza kutta wano omuntu ne batabakwata. All of the murders ezibadde mu Uganda are solved. Kati embuza mukazi wange bakamwegezaamu emirundi emekanga mbakwata nemba kuba nemba malawo kitegeeza mechanism yaabwe they are amateurs buli bwe basaba baliddawo gavumenti bajja bakwata madazi zetwalaba mu Uganda temwali mu mafia they are easy to arrest the killers. Mpulira nze ndowooza buli muntu akola ebintu bwe bityo yabeera ekika kya mafia played Kayihura and Tumukundi ne balwana bokka na bokka instead of aba basajja batanga abakazi babasuula entebe bakwatako using my network bakwatako abasajja nga bali ntebe bookya manda naye nga buli omu alina biliyoni 8 ku account nga bookya gakikaaki agalimu biliyoni 8. Most of these people were arrested beegulayo the killers of women kudu easy kasaba akwata kuwange network anagikubirawo bwe bamuzzemu mu organize network anjikubidde so it is easy. Of course. Kakati bano ba mafia ba Uganda tebannatuuka kutta why the police is divided. Bonna what it changes nti abataka wese ne bagamba bali bakwatya muri jimu ettako okujjako nga besse ne baggwawo abatono gundi eyambalanga ebyena ali nabo bali bakwata muri jimu ekola ki abiriga kubanga bano kibatayina mafias the moment you come out of the mafia gang they kill you. Kati ngaka na akasajja ako mtu ya pusi yali badde tapambano nagenda obubi wine bali musse but these are not killers. Okay okudduka eno nadde criminal gang tolokoka bakutta of course botala ka criminal gang olina okufa mpulira but this one abalokole balokole pretenders they fear that once you kill you expose yourself omuyikiro wabatolo yattali bamukwatira yatta kijana ngoma ne bamukwata mpulira so wano tewali was you're trying to emphasize that mafia yawan teina capacity the state is divided. Okay, the gang is divided and their traditional beliefs until you fear you kill a person I get you nebonzita omuzimu gwange gukulondwa toddamu sikuyira omulamba takukunyira ewone mu office ne kukunyira ne munyonyi ng'otamba ate gye basiba nzi bagenda ne bagisiba bagenda mbasaba baganda ne bagisiba but okutta tu bo bamanyira ba mafia nti after humiliating yunga kitatta ajja kudda yatule nabo mu assignment mpulira nange bwe bali balowooza tumugula nkubenyondo omutwembo simanyi tumutwala wana agende mu new vision nalijja but mpulira they are seeing my character bagirabye for the first time tebaji planning they used to think that I'm an idiot. They think if everyone is like mumuzijewa ayiso yunga muri bavu mwanga wali we yininga teyo rumwe ya buduru ngetunudde wago akalala kanjoka unyolumu kano kagena mu new vision ne kafukamira pike nga stock sinjulifu kati abonga bepankira abantu bakunenya abantu bakunenya babasuubiza nti onabakola program ojateekanga awo pusi naye tebagira musajja yakinzijukisa nenjijukira kakati nze am different type ndi musajja mugagga
jo nali njogera ne mutabani wange wangu yangamba ekigambo ne kinsanyusa nnyo kyobula bankyogera yanga naye taata omanyi nti abantu bakutya kozi lwaki banti kangamba kalakita yonzibwa ennyo ti ne bw'okolagana n'omuntu era taggwamu kubanga olinga empologoma gye bafudde embwa ekuuma eggeeti naye golowooza nti yegitaddewo ye mu mutwe gwe tamanya nti tebalimba oba okolagana n'emirundi ogenda mpola bw'otatyayo ddogo gamusajja ajja kunjola consistent bw'okolagana n'emirundi omanya nti mirundi tagenda kubba esweyinga nwaniridde kitatta okuva lwakoze lwavudde nwaniridde lukwago bwe bajja mu heresi ne bamukuba babbe ssente walwanirira byandaala emyaka gye bamusiba mpaka lwe yafuluma nalwanirira mbuga kakati ne tv ye sinze ngigendako nzekka nalwanira Brian White ne mbagamba nti kakka byakola okubbako abaana bano ssente bagenda kuwavuwala nammwe mwavuwale kuba ssente enkole ez'abahamu enkole tezigabwa bwezityo sente ezigabwa Ntebe Basemwanga. There is no civil servant who can do that. There is no serious businessman who can dish out money. But Brian White yayina foundation kati bwe bamukuba ne bamwonona ne bakola kina bali tebayinza kuwa. Yes, kati yo foundation mwagitta. Brian White Foundation. Katutandikire ku spirit ey'okulwanirira banno. Kikyolaba mu bantu nga kitato balwanirira. Nga public egamba nti balina ebibi bye bakola. Nedda mumba temumanyi cause. Okay. Kubanga nze nkubuulira nti bulijjo ogenda okutabaganya abafumbo teboogera kibalwanya. No. Nabagamba nti bwe tugere ku makya ogende wa mukoddomiwo akuwe enkoko mulye bulungi nnyo ekyeggulo bagende beeba ojja kuwulira empya ezivuga essaawa 7 ogw'ekiro tewali ayogera naye ngaekituufu oli amugamba nti waayi paalamenti etuule tyate mwannyinaze ali mu ddiiro kakati ne bw'obatabaganya nti mukuba nti andiseeko bulangiti eba yayimpa kiro ekyo bulijjo the problem nti mwe temutegeera nsonga nti kitatta ki ekyamukubya kitatta ebyamukubya byali ebi kitatta bajja ne bayinvestinga mu bodaboda yo ntwe ya pusi ne tumukundi nabagamba noyo nagadi nabagamba nti bajjeno bana baali bayinvestinze mu bodaboda bajjeno bana wali nti sente zino boda bwoba n'omutwalo gumu nga bakuleetera omutwalo gumu ng'ogenda mu forex bureau ng'ogula sente ng'oweereza ku akawunti ebweru baabikwatirayo. It is a way of, you see, these border people they are many and they are many too. Ne bw'obanga oyina bank account it capitalizes your bank. I see. Era sente zaffe ezawutoda ez'emitwalo 12 ku mulembe gwa Musisi zirina banka mwe zagendanga. One day uye yasitwalanga mu banka eyo ne banka yennyini tujja giwabira esasule n'amagoba eggalewo kuba lisiiti tuziina. Yes, kakati nze nali nkimanyi nti bo wobategeerera baagala monopoly wobategeerera balina amawulire gakuba ne gakwonoona kitatta yakubya abaana kitatta yakoze eki waapi Kazinda naye nagendeyo ne mulaba eruzira. Yes, lwaki Kazinda abambabazi be bamweyambisa akuba ebigirimani nga bagamba nti olwo nga waliwo olutalo lw'amaanyi wakati wa Mbabazi ne Facility. Era President Museveni yawandiikira Mbabazi ebbaluwa njirina ng'amulabula okumya okwalasinga mukazi we. Kakati bwe ne bagamba bakuba bigirimani okumwogoloza namwandikako n'akatabo ngenda kuddamu nkafulumya killing a medical doctor. How NRM loses propaganda wars. Nembalaga ebbaluwa za Kazinda zonna. Kazinda ye kasaba amala okumusiba abambabazi ne badduka aziyuzo b'olumala okusuula mbuzi Katirinda namugwanya ne basi basi omukazi yeetulidde wali gwe namugwanya gwozinanga eziko epangisa yazinanga eziko yaleeta ebyobugwagwagwagwa byonna people seated there kyobona baboti tebasafalinga casualties nti bamala okwonoona mu mirundi advisor sikubano enkwasa omutwe ate tulebaganiddwa wano ate kiri kyenkola ajja mu media center benyondo naye kuba mutani wagambye obulalu ate afuuka advisor tumukonda agambye kana akasajja ka New Vision ye yakakozesa kakati eriyo nalinjo bakasajja nenyo ba enyondo bagiwulirire guno kakati nze nalimba manyi
nti everybody afford to fall nze nakyawa mafiya sibuuza waliwo omusajja nga ye bamubbako omwana buli lwalaba eyabbye omwana yaleeta nsululu kumwasa mutwe nakyawa mafiya obaani nokyabuuza ebyo omuntu yenna mafiya gwekuba nyingirawo butereevu toleeta 10 kwasa fellowship mweri baba kuba kimanyi ekijijogesa abantu survival yayo is to humble you. You're trying to tell me that Kitata was stuck in the fights between generals. Ekituufu ekyokubiri baategeera nti Kayigula bw'omugjawo Kitata ajja kusekinga strike through babodaboda tojjukira nti Kayigula bamutwala emakindi ne omulamuzi nga bwe baali bagenda omukola omulamuzi w'emakindi ku flight baali bagenda babalooya n'emmotoka bazooke balooya babbi balina ogubinja gubakoleramu ne bamala obaguza emmotoka ne bajja ne beefuula mbu bagibbi baali bagenda babalooya n'emmotoka bazookerewo omulamuzi oba malayika kye yamugamba timugende mutensi baali bamaze obapima balooya nga babapimye babakube babattirewo kakati omanyi nti omulamuzi w'emakindi yafa Kayigula bamuvunaane nga individual oba yatta abantu yabattanga alwanira ekibanja kye did Kayigula kill people who had invaded his farm? No. If he killed the people in the protection of government. Olwo badduka abajozi n'obujozi bwabwe bwe baba obujozi bugenda bafuuwako ennyuma mu mpale bugenda bufuuwa waliwo oyo omuvubuka oyo omujozi nnyo mutaani wa Kajiiji ne bwaba yakafuluma lifuti gyafulumye era obujozi bw'obuwulira nga buwunya bawunya obujozi buwunya bawunya obujozi bwe baba batambula bwe batunowulira obujozi bubafuluma ennyuma kubanga buli mumu bamujooga so that's me I knew Nassali oyo yali tamanyi nakumanya nti mulinako Oluganda oyo Nassali permanent secretary amaze okufuluma omulimu mu UNESCO agende muli wagonja ajja kufa bubi ate singa yereega munsi muli wagonja yali badde balalu be bamuliko ejjinja yali badde yagwa eddala muli wagonja bamweyambisiza nnyo mu kifo ekyayigiki muli wagonja n'akulu bwe bali batte badduse wano ne Nakalema bali basuula mu balalu ebutabika nemubalekayo ennaku nga nnya amuteringi yo babanyigiriza nnyo abantu bosi bakazinga nti bali beeyambisa bosi bakazinga kaba mafiya bokka era pulezidenti yali badde ateekawo akakiiko akagenda mu makomera waliwo be baasiba nga babasiba bababeka ettaka lyabwe they are languishing in prison. Are you serious? Yes. Bagujanga ne bakwata ne bakusiba ettaka lyo ne balitwala kakka yayolanga abantu n'abateeka mu safe house ne bagenderwa amayuba ne balima ku bizinga balima ebinazi abantu basatu bafiira ku kizinga nga batoloka ng'olwo Sobi Major General Sobi his headquarters nga Sobi ya running operation abazungu ne bakuba ebifaananyi ne babindeetera abasajja kwe kutuka ku kizinga n'oddira omwana wa munno n'omusiba bwoti n'omutwala abasajja bagala alime ndi mu Uganda ya Museveni mulimu slavery naye olunaku lwekiryefuula bwekiti bwe balikwatira wano muliwulira ku lunaku lwayiribya ffe tuliyita luyibya mu byobufuzi mu Uganda naye mu byobufuzi ekintu nga kyabise nekiryoka kikusanga we kikusanze waliwo abalyebagala bwe kiri basanga ku faamu olisanga omusajja yebagadde seddume yente nga yeriwoyo alina okudduka taba nkisumuzi kya motoka wekiri njagala okutegeera era bwe nabadde njogera ne Kitata namugaye ekigambo kino wayogeddeneko naye nti musabe Museveni yeeyongereyo emyaka 6 ate abiri gaaki yes ate kankubuulire tebiri mu gavumenti ye anti kati ategedde abajozi bali mu yiye lwaki yeeyongerayo buli nze nababuuza nembaga nti something that is so strange about Museveni's government. I have never seen a regime sirabangayo ekisolo kirya bwana bwakyo okujjako embizi. Once you join a government you become comrades nti wa UPC teina tribe UPC was a party. Amin's henchman could not kill an Amin's supporter. I see. In Ogundi, fellowship is different. It's a new thing. These are devils from hero. Chairman yatoloka mu muliro ne balireeta ku nsi kuno. Buli kyeryogera kyonna kutemula kubba kola ki si muntu oyo cannot be a chairman of any criminal organization is
more criminal than any criminal. Njagala okwebuuza Mzee ne ku mulembe gw'obote abayusi notorious youth groups bali tebatta wa UPC bali batanga ba DP naye bano buli bwa Museveni amuwagira bamubane bamujjawo. Njagala kutegeera Mzee tusanzerwe nabalema ndi kalimanjovu. Njagala kutegeera Mzee Tamale ekinuma satta ku baana abo n'omu tubatusinkanye mu lifuti ne kujimbira bwetyo ba mu office ne mu kujimbira ku kitebe ky'obujozi ekikulu ne gatuukayo bye omusajja kamutidde mu office n'ennyondo ne kamutira ate nabeeranga n'ennyondo mu office nga tebagimanyi waliwo kabushenga lwe yalingisayo gogikwekawa agezekai ase mukube ampe ebiragiro mukube muttirewa mpulira yes ngaze kulagira nagambe ekitatta ne maama we nti praising ekintu kimusigoti. This man needs an additional 10 or 20 years. Why? He has realized obukodi bwe batanga nti Mirundi bamukuba bamujjewo bamufuge mu mutani wakaji temumuteeka mu kategole wama aikani wonako tumwebaze yawona nakamulaba ku TV Mirundi esatu nga njikuba nenjijjawo kwate nnyo ne ndowooza mulina okulaba nga njisiza TV ya nti tebanteeka kuki itituuka afende muwozi 6 months okunteeka kukuwa bwe tebampa musaala kozi olumbe lwali lumuyita tumwebaze mubatule ennyondo mu mutwe kano kani uvizo ne olumbe lwali lukayita be ennyondo nkattiremu am introducing a new staff beno obugalubindi bukayingire mu mutwe. So therefore mafia ya wano alikati amanyi kajiwedde benyondo omutwe galubindi zimingire omutwe kasebere expose katujimanyi tujikuba ku butanga. Njagala kutegeera jamani wa mafia yatude atidde n'okujjayo empapula gendo zino neyo tukukuba obuzindalo gy'ogenda okwesimba yatidde ate bw'oteera tujja kwogera nti era eyatiddeyo oyo kati ali mu paso alina kutema. Oba nneme kuzikime. Go to Canada and meet your family. The family is in Canada. I see. Yes. Gende Canada, gende ene gimwanzimbi ekibuga Goma. Everybody ababbye sente z'education badduse bali Goma. Serious. Esente abo bamaze okuzibba mu bino ebintu. Anti president yakwata. Ne bagende Goma ne yajja mu tto. Owalo li mukatabi akawedde. Even this morning. Balina meeting mu babadde. This morning babadde mu meeting. Kubanyi president atayina byayise mu education bamiyingo baani kati babalinda n'amala okwogera naye buli aveeri ate reportinga mu meeting y'abano ya fellowship ne bamupulaningira bategeera nti yayise yabayise kakati olwaleero ebaddeyo meeting ayina byayise ne bamiyingo yabayita lule kati ate ne baddayo ne balipotinga mu bano abagambye eki kakati kyovula nti baddeyo ne balipotinga ebya Museveni bikyakola anti baddeyo ne balipotinga ne bamubuzaabuza kati ate ne mbalikodinga babbe eyo Zoom yakubiddwa ate kambabuulira ekyamu Zoom yali tevaako nga bwevaako nange nagenda okitegeera nga waliwo abalala abatukoleramu lwaki Zoom abagiwulira balinga basatu ndowooza Museveni naye yateekawo abawulira Zoom ekiri ku Zoom abanene ku Zoom amaloboozi ku Zoom kati ago gonna agalina abanene ku Zoom mwekweka ki abanene mwenna abalina. In fact, let me tell you my considered advice to the Mafia Fellowship is to humble themselves, swallow their pride, go to Museveni, kneel before him, and beg for forgiveness. Is that an act of a mafia? A mafia doesn't care. Aza kimuleetera kati gwe Zoom Uncle Sam yagiteekamu emiliyoni 600. Franka tumwebaze yaleeta abagondi aba Canada nannyini buyinza n'aleeta abayisirayiri byonna byagaana. Ekitegeeza wendi nabagamba nti mugamba bugi mukwano gwo bwafunyisa mukazi w'olubuto n'abaana bala akuleeta mu buzibu bungi. When did they start? Abadde kiki badde muleetanga wano yakoze. Kakati the problem with these mafias is not what they are doing now. But they are abandoning the hotels, they are abandoning the houses, that the houses are bagged, they are going to the national park. Kakati what is important now is not what you are discussing now, but you don't know how long have we been listening to what you are doing. Capturing your voices everywhere. Njaka kasajja kantu ya pusi. Katikatu kakagende wa Bobi Wine. Nyizo kabakubira.
nga katudde ne chairman bapulaninga okubba ekisaawe kye nekivuwamu bamwavuwazi. All of these stories I'm hearing in the newspapers nga nabakubye badduka. Kakati ezo plani ze baali bayina bakimanyi nti president azimanyi. Zimanyi. Bala bantu mbuza sidi zatandika ddi. What was the original system to reach at this level where you know the man has a lot of information. When did he start capturing you? The mafia fellowship, we are seeing the tail end of the mafia fellowship. Mbadde njagala kumanya mzee nga situnaba ensonga eri kugivaako. Waliwo ekitongole ky'amagye ky'ekitongole ebimu kubadde bisinga okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga. Mu ebyo nga tutwaliramu ne kooti maasho. Kooti maasho bw'ogiteeka mu kitatta n'emusalira n'agenda nga gwe weewaanya omusalidde n'akera ku makya ne kidismissingibwa. You would resign. Why were you shouting in public? Why were you shouting? Kati saawa eno n'asonyiyibwa saawa eno. Kireka wa gundi. Yali ku remote bw'ati ng'ali ku remote. Kati Yesu aliddemu. First of all, kireka wa kooti maasho. Ti buli institution yonna bajja kugyonoona. Kubanga nze ne babuuza ne mbagamba nti kitatta bw'omala n'omugamba ti alina pisto ya Gaddafi kitegeeza ki? Eya Golodi. Ne mbagamba bwawogana. Bwabimba bweyereeka nibaga abange kundi sigwe gwe tusoose okulaba aleekanira mu kooti maaso ali naye yali akigenzeemu nembaga akamba bwoti olunaku lw'osanga kondomu enkozeseeko wansi w'omufaliso gw'omwana wo ow'emyaka n'omulenzi yaba azikozesa ku nnyina nedda kuba bwe baba bapanga eby'obusiru. How could this kitatta have a golden pistol? To exaggerate. Office za kitata zisangiddwamu ebyokulwanyisa bingi nnyo. How did kitata smuggle those weapons nga mulola obwonna bwali busiru? In the process of undermining kitata, they went nga balaga obusiru bwabwe. Office za kitata zookeddwa mbu tebamwagala. Ate gwe omuli ebyokulwanyisa bazookya. The first thing tunuulira bano abaagundi, tunuulira aba forensic experts. Immediately they arrive, they seal off ribbon the crime scene. Kakati yefu kitata was such a serious criminal at that level. You would protect his officers first. Bayola ne bayiwa mu biso ne babundugula abaali balina okulunda ente abaali balina okukama amata abaali balina okufuuyira endiga emirenge bayola ne bayiwa mu security. Bali mu security? Bulira. You must in fact all of these incidences mean one thing: the judiciary and the intelligence system has collapsed. Resign and we get new faces. Kubanga abantu bawo nekibagana okulizayininga nti muli agonja total failure nti jaji nedda olakava mu musango gwagonja kubanga aleetawo president lwaki ogulemera mu the many judges oli akugambye kuveemu okukola muki. Why do you retain yourself in a case? Kakati nze muli agonja tayinza kumpozisa omusango gwa mukulu. No muli agonja tasobola nyizo mukubadda tena nti kooti jinyonyole ba muli agonja nadduka taddayo kubeera mulamuzi. Manyi what they don't know, mu myaka gy'enkaaga waliwo omulamuzi wano nga w'amaanyi nnyo, musajja mulamuzi w'amaanyi, kakati ng'anyonya omwenge n'anigirekitinga famire ye. Kakati omupakasi natandika okudda ku mukazi we, kati omulamuzi n'akwata omupakasi ne mukazi we. Omanyi you people what you don't know, owasa omukazi nga mwenna muli bato oba nga muli baavu. Kakati problemu gy'oyina nti olufuna omulimu ogw'ebbeeyi omukazi n'asigala emabega. Kakati omusikazi bw'asigala emabega ate n'okwana sekeritale wo wadde ffe mu bakatuliki tulina abagureyire. Abagureyire be bakazi abakatuliki nga tweyininga ng'abasiisa naye nga bano baakufumbirwa VIPs. Take your wife. Mbadde sibamanyi. Tubayita bagureyire mu bakatuliki. Women girls who are trained to be married to VIPs. Kakati bano kakati bwe tulaba specials abandira tried her best okuleeta omwami we babeere ku level bawa vice president abeera atya kazi bwe yalemerayo muwalagi we. Okisolovinga otya ekyo? Anti kazi bwe kyali soose okukola kazi bwe yali yinginiya yaligenza ku kizimbe ky'amaanyi nga gundi
gundi wakazi house ngafuna advisory engineer bali bakola damu yejjinja would use his wife influential peddling ye yali badde omuko aba engineers advisory engineers damu yejjinja sente mekazi yali elevating na mwalaje omukazi nagoba embwa nalaba abatambula yes yasaba divorce ne bagimumba naga anti kale naye era tetujja era ne mukuzika yabagamba nzize kuzika mukwano gwange yes kubanga tambula ne mukyalawo ku level yemu toyinza butamujjayo aba yeetaaga ki muteereka assistant amugandi kakati tuli ku VIP bwe baba bakozesa ebijiko babikozesa bwe bati baba bakola ki and if the woman appreciates the role Haji Moses Kigodo yali speaker wa parliament bamuwa muganda wa mugenzi Sebani Professor Mutibu ne bamuwa Kivumbi kakati gumwago bamudishali Kivumbi yali personal assistant wa Kigodo and because Kigodo was humble he managed the parliament from the bush from business to parliament oyinza n'okulaba nti Kigodo is the best speaker we ever seen why Kigodo handled the parliament at a time of transition amateeka gonna gamaliti pata agachi gonna Kigodo yakakola kuba 1967 constitution was suspended some parts ekitegeeza Kigodo yakulembera one of the strongest organs of the state at the NRM formative stage kubanga president Museveni agamba tiwe bajja mu buyinza baati bamenya administration ne basaba Nyerere abawa advisor on how to run a government Kigodo nakkiriza kati omuntu omujjayo omukazi omutuuza n'omuganda nti wetutuuse kakati waliwo Kiseka yagenda okuziika Japan empera we Japan time n'emugwako mukazi wa Charles Bamagomesi bayingira mu lift buli lift yaliko eddakiika zaayo tutwala gundi Kiseka ayingira mu Yambubutu babate babuduma bakuba Kiseka obi n'akanyuga kasiya n'ebweru Kiseka kati Kiseka yatwala omukazi wa Gomesi bayina okulinda nemotoka za Kiseka ne bazijjawo kati bayina okutegeera nti mukulembeze ekyomusiru atannaba kujja nti owa Uganda yayingidde mu Yamubutu bakuba Kiseka empya mukazi wa Gomesi kumbe singa yali amutrainize je tugenda bali mukazi we omubisi bwogenda oteera London ne Gomesi amadaala gano gagundi gana escalators ezikwabusa obwamusa Gomesi yakwatiramu wogategeerera nti ono si wakuno anti gwo gaddayo eri guleka kusukuma yerindi gule Kigodo ate Gomesi gagenze nayo nedde yambala empale bambala empale kakati bosala ogendera ndani weise ngo wayo mukazi wo assistant mpulira ate nga assistant oyo ng'ekimulese ate tomuliza mu birala kuba assistant nayo izo muleta ani nafuka ko wife mpulira yes naye abantu people are educated njagala kubuuza mzee kino kirekawa what special advice could you give okurestoringa ekifaananyi kya court martial kubaje twali tusigaza court za wano ga mulimu ba mulyagonja mulimu ababbi bettaka mulimu baaki ne court martial yali esigaddewo commercial court nagiwandiikako mu 2012 court y'ebyobusuubuzi this is a name kati eyo de eyo gundi ekitawulankana za byanfuna the most corrupt court in Uganda is the commercial court mpulira eyo temuli ate ogende w'omusamize yeetonda finish mpulira you cannot take me to commercial court that one is the dirtiest one of the most corrupt institutions in this country is the commercial court mpulira ene idiot yenani yenna yayagala okubba agenda mu commercial court sincerely kati okuntwala mu commercial court ngenda waffe mu busajja bwange ndio kankubalaga n'omulamuzi kyesifunye muzeeyi as it was the last court erimu ekitiibwa bajja mujja what advice do we have to reinvent it esigaze ekifaananyi ky'amagye ekirungi mu ggwanga lino bano kye bayina failure to get capable people bo balowooza nti baleeta mateeka nabagamba ntoyinza gamba musajja atagendangako mu magye talina gye yali yeewandisiza nti yagayingira gundi n'omugamba nti omutwala mu court martial nti because once you are arrested with an item that is a monopoly of gundi court martial no dira mu civilian courts of the capable judges abaweeyenga nebo balowooza nti okubonyabonya bakutwalawa court martial efa genda tulye court martial ya America si buli lawyer takataka nti agigendamu fight lawyers yes
naye kakati bano bwe balemu ekino nti Ssempijja ye ng'omuntu tasobola kwogera kubuulira balimi nti emmwanyi zo zirime bwoti tukuyipinga standard ajja n'omutwe gwe mu paalamenti n'ente ziteekeko baba batwala ente enkadde n'ente endwadde mu katale k'omubulo mbakoze Ssempijja n'omutwe gwe n'asangayo Kadaaga ye Kadaaga ebikajjo si byayogerako for the first time I deferred with Kadaaga temuyita kutwepaakirako ku mmwanyi amwalo ayape emmwanyi balimye emmwanyi zaabwe ziri ziki baagala tu eliminate. Why do we have gonde abasapulainga ebikajja abatali bagonde tubayita tutya tuyina bwe tubayita growers nti mu mmwanyi temuli buli yalitaddeko omukono ate nze nsumululirwe wantu awa wamu twakuba simu. Njagala kutegeera muzeeyi etteeka ly'emmwanyi nti olina okusunsulwa gavumenti bakubuulire obabuulire kimu n'ettaka bajje balipime nga bagirikalica officers babanoonya ng'enti erwadde tebalabibwa n'ettaka balipimye ery'emmwanyi mubbye ennyanja mugigobyeko abantu mubbye ettaka abantu mubagobye mubibanja byabwe mwize mu Kampala namwe mugobyemu omutuuka Namugwanya gumulowoozesa ngw ababoda obubina bwabwe buliko emizindalo bafuuwa wala kakati balagewa you are inciting the population to overthrow the government. Mugenze mubende ebirembe bya gold mugobyemu abantu kati mwe musima omulamuzi yalagira mbu bave nedda mu mwetike muyole omulamuzi ono agenda abagobemu bamube ne wiigi ye amini namwagala yali kutomo n'omuzi oyo ne wiigi ye namuga nti babo bagobemu n'omulaba bwatitiba ne wiigi ye because these are not realistic judges. A realistic judge can assess abantu 15,000 bayingiramu because you are haggling over management. Tuyina omutake wano omugagga agula buli muntu yenna a tax fugitive who is here n'atawanya gundi noga mineral police ateve mu kirombe eragewa egende mu fire. What type of judge is this? Who is the odd man out? Mineral police. Fire police, traffic in a mine. Who should go? Who is the old man now? Of course, the fire and others, traffic, mineral police should stay. Judge to mukubireko munga. Abo bebalamuze musebe. Ani buze ekibesinga okwogera. Abo bebalamuze gwanga bezirina. Ya alamula tunulidde we microscope ye nabaganti mu Uganda. Nobody qualifies to be a chief justice in Uganda. But katulebe. Talita qualifying. A chief justice to be a chief justice, you must have a Solomonic judgment. What, tell me one judge was a Solomonic judgment in Uganda. At Solomonic judgment. Bakoma ku Wambuzi. Wambuzi yalina Solomonic judgment. Wambuzi yekka. Yetia Solomonic judgment. Ngabo wulira nti edda Queen's Council babinayiza kati bamufuula senior council. Buli omu yonna senior council ebintu byonna bifu. Omanyo jjano oyogera muzeeyi ku nsonga zino. Ennyanja egenze buli kimu kigenze kati mmwanyi zigenda anti mbawutugula standard do one thing ebikajjo byagaana do one thing let somebody bring coffee of poor quality reject it will he do it the second time? Do you think these poor people okwanika mutaka baba baagala you say nti you lose 50%. Every time mulaba abazungu bakuwa 100 points buli mistake yokola mu traffic detect until gundi yo lefuuka 0. No never kujjako permit. Yes, reject his coffee. Era mu myaka gyensanvu omukodomi wange oyo nserekazi alansereko yayina waakalango munna Uganda munna emmwanyi yekukudde giyiwe. This is when we had a boom. Nembu bamaze okulima ate bajja kuzitema mwerege mulabe mwerije nnyo mwerije kasitola abagavumenti etakyasobola kubuulira abantu Kadaga yeta kimanyi the President Museveni yajja n'abuulira abantu ku COVID-19 how many casualties do we have babbi bamubiramu but Museveni means is still able to convince people yayogera ku sirimu. Why don't you believe, why doesn't Ssempijja believe that Museveni can convince people about quality n'aleeta mateeka? Ssempijja tayinza kudda kaba mukube mabega ne maaso. Ssempijja bapiza nti kaba mukube awumuleko. Ssempijja bw'anaawummulamu gatakomyewo ku MP n'awummulamu ejjooga eryo erimuyingiddemu linakakkanako. Tewali kirungi kiri mu teeka eryo libaagala kuteekawo. Tewaliwo guidance ya ministry. They have cultivated acres and acres. President Museveni observe
bwe yakola trek yagamba nti what have seen bannayuganda barespondize nnyo ku mwanyi why emwanyi mu Uganda mu Baganda tuziyita kiboko babakubira abanyankole babagamba okulima pamba ne basikiika ensigo omuyindi omuzungu kye yakola naddira ente zaabwe nazikuba ebikato ne zifa balime pamba ini Buganda bo batandikirawo naye Sempijja kubanga amazo gaggawala bagaggawadde nti kakati omulimi nedda bajja Sempijja ajja kuteekamu majozi zikuuma ezize mu Baganda okuzirima Sempijja Baganda ziri mu Baganda zirima nebuuza nkedde ku makyanja yakera ku makyanga emisirimu wala byonna omusajja nkedde ku makyanja kulima emwanyi oyo musajja w'obutonde w'eryantondo nasaspectingirawo nti yabwetemera mpulira kubanga nebisoma mu yensuwalensi nga kikyali bana nti yensuwalensi abantu baddanga ne bagula ebintu n'abijjamu nayo kya box ba forensic experts ne bajja the reaction of that man nti obutunda bwange babutemye yali akyekoledde he was feeling guilty lwaki tebamuyambe obutunda bwange bukedde butaddeko bukedde y'ababbi bukedde lupapula olube kasitolaba ekintu mukedde kiba kyababbi bukedde ababbi babukedde bagenzeyo abawadde sente akoze eki ate toyinza kutema butunda lya ntonde why the people of lya ntonde abasingayo bonna bagagga bali informed ba security baaki bwetemere obwetemere Mwenda these people don't know the reaction of people nabaga nti nze ndi nagisi bw'ogirinnyamu mwekuwunyira bw'oba oyitawo odduka era ekuwunyira ate bw'ogikubamu ekusammukira nze tompona ye peasant nti peasant ajja kumugana okulima gwe Sempijja gwe ogane peasant okulima emwanyi nga gwalina omusiri gw'emwanyi wamu nga wali togulina luli otunze lwero n'omumalawo ogenda mu politics n'otunda lwero kakati gwe okuba oli mu agriculture gyo baali bamufunyiza ku buyana ne muyamba anything to do with the peasant mwangu nnyo gwe waliwo ente zigenda okuzitunda mu katale waliwo veterinary office amala zikebera bali abagula ente mu katale ba experts omanyi nti abalunzi b'ente badde ente ne bagiteekamu walagi netamiira ekoletya ogirabanga enkadde naye ng'ekyakala kulole ejjirako nezibakaba obukubi ezitambuza ebigere kasobola gyagigwaetamiira netandika okukyakala ng'ekyakala kakadde naye kakyakala naye bwagiggwerako we bagisalira don't involve yourself in issues where you are not involved you just state muyina obuuma nti obuuma buno na buno tebanna bagambako nti muyina kwota y'emmwanyi gye balimye okufulufiiringa no ate olw'okuba obujonzi bwabwe nti bali myopic they think in the box tebabeera wide Vietnam kati yensi esinga okulima emmwanyi omanyi kye bakola Vietnam bwe basimba omuti bagula birya ng'ekimuli kakati ne bajja bagukolera bwe bati embuga yaagwo kakati ne bateeka embuga eyo oba sementi oba lugoye naye nga gulina ogunywera ki amazzi emiti egimu ogisangako bottled water emiti egimu mu dry countries nga bagitekako mineral water gibeerako bottled water emiti nga giriko bottled water yes batagetinga ki anti bagezi science we yatuuka nti omuti baguteekako bottled water why naffe ndowooza kitwavudde twagala okukebera ettaka tulikebere ettaka nga liri mandatory be Vietnam kye bakola baleka gaps mu Misiri kati tractor bagireeta nga ejja enyeenya bweti ezengedde zokka zeziyiika mu mbuga mu Ssaako zebayoolamu ezengedde zokka tebakyamenya emiti kunoga gundi tugira omuti tutekeko empenduzo ogulinnyeko bo baleta ekitwakita nekiduduma bwekiti kati empeka ezengedde zeziyiika zokka mu mbuga yazo oli ayoola buyoozi ekyo obwongo bwabwe tebabulina obwongo bali myopic omuntu amaze okulemwa okuhandulinga enzige ezimuvinga n'omuwa okuhandulinga emmwanyi sometimes we blame these people for nothing besi gye bamutuma okugula ennyenye bayalashi nembaga nti besi yatagulanga kona kumpuuta era yaleeta nfu kati besi yesimunenya kye bamutuma okugula yali takimanyi kakati a person who cannot handle that Ministry of Agriculture failed to handle locusts until the army moved in should we handle them to a very important gundi lolo no kati abantu abakiwulidde nti n'okulima emwanyi omala kwewanira nze nziina njagala ndabajja okuzipima
togenda kufuna certificate ya kulima mwanyi teriyo omanyi certificate eyo kubana genda kubira sente togende kugifuna certificate getekali yise bano tubasabire bawangale nnyo bawangale ense balabeke balamule ate balamuze bukambwe basempije ense balamuze bukambwe nti gwaleeta kimunsi tinalete mwanyi ng'okugirima ng'omaze zifuna ng'omala gaggawala gwali mwavu ng'olimanga abalala kati ogaggawadde sempija namuna beekajjansi mu lutalo nga mumanyi bulungi nti obuwunga bwe bwakuba bulaka mu nsiko bwali bugoberera haigini nsimanyi bwe yali kyamani wa 5 ebyo yabireeta e Masaka mpulira bwe yali kyamani wa 5 yabireeta byali birowoozo bye simanyi bamafiya be bamuvuga basoose ne bamukuba ku buyana kati nakankana maye basooka kuba ne bakufuga kadaga kwenatiira kadaga kwekuŋŋamba nti webaali bagambira president nti akwase kadaga nti weyapusi radio delegation tukadaga bamafiya emafiya ganga emafiya fellowship radio delegation tukadaga nemubuulira nemutumira abantu nti bazzeewo nti bazzeewo naye Museveni is watching them mpulira njagala kutegeera muzeeyi omusajja ono okusala n'agenda eri yagenze kukolayo anti kankubuulire oyo Bobi Wine mu pate yeefudde nambuuze ku kyabala buluno yabaze bubi omanyi bamuleeta nnyo mu bukedde bamuleeta ludda wange omanya oyo mafiya oriente abeera nnyo ku CBS nabamuleeta wa nambuuze ne kali embizi kali kojja kali amaggo nkimenyeewo kojja siggona baabala bubi kakati what they don't know nti there is a battle between Museveni and the mafia fellowship whatever you are seeing now ti ogenda kuba akadankani nga boogera Museveni yakala amasomero baggulewo sente bazibba omuli mugenda muli onnanyi chairman wa fellowship gwe balonda okulembera banne atalina amagezi mu mutwe that man I used to respect him as a good lawyer nebyayogera naga nti me I don't mind whether the wires ziyise kabale ziyise luddawa kasatubbako sente. Is that a human being? Is that a lawyer? Yes. Where do you find a business, a lucrative business that does not involve death? We targeted Mirundi's wife. Organize katusitwa. Organ. Nagende nekidduka nekitanga badoketa nekidduka nekitanga ludda nje kikuba obutambi mufulirizo jaye mpapula wesimbe be mufulirizo n'ebifaananyi tayinza kwesimbawo tayinza kujjayo ngalabiyo kakati nkugamba nti bano kibatamanyi Bobi Wine yatandikibwawo ba mafia. Oli serious? Yes. Bobi Wine yajja yekka yesimbawo mu kalulu n'awangula. Kakati Bobi Wine bwatandika nze mmanyi ebyamawano bingi nnyo. Bobi Wine bwatandika bamba mafia tebajjamu kontinue. Twansi byange mbiwandiika. Ndebi mu new vision. Befudde expert temuli. All of these things I wrote them in 2017 in my book. So you are not telling people new things. Kakati nze nabategeera nti one Besigye having been defeated for 5 times kuba teyajja kuwangula Besigye yajja kuziba luggi lwa maanyi nti Museveni bwe tumuyiwa ffe tuteekawo nga tumuyisiza mu opposition. That was a very, very good strategy. Kakati problem yakukwata kati kukakwasaani Besigye Besigye abadde alina kuba tumukunde balinga bali mulire kati nzo gwange guwedde kiriya kitta kati nawe jango kwatemu nagoba kana akakyala nagoba ki kuba kyabwe ekintu kino ekyabesigye kyatandikibwawo mafia fellowship era ye muwase kakati mafia fellowship ebadde strategy yayo. How do we make ourselves relevant to the president? Kakati kana akasajja ekyakanyizizza nze nkakuba ebintu bingi nkugambye ngenda kakuba nga katudde ne chairman wa fellowship nga bakubuulira omuntu abatumye bawambe ekisawe kyenna kivuba bwazehamu live ate kano sijja editing kalyoke kadduke n'entwe yako n'obutwa obukajagaladde kakati aka akasajja kakugamba tekagenda ewasale egindi kapeeka n'akagaana okuyingira mu nnyumba ye ne kabeera humble. Era chairman wa fellowship ye yasaidinga nako naye teyayingira olwo tebamanyi nti ensi etandise bakola ki okubaddugalira kubanga abo bano aboogerera ku Zoom bantu ba Museveni bamunda. That's why they don't want the identity to be seen. Kati bo bategeera mangu bo batudde edda mu famire yaabwe
do you want to overthrow my government? Bapanikinga bantu tebannamanya nti bano batemye kuba bano bebadde batuma bino kyekigenda mu Bank of Uganda kyekigenda mu energy kyekigenda ludachi n'omuntu kwakyo n'amasuuti gaakyo kyekigenda kyebakwatirayo ebifaananyi byonna bikwata kyo oli yakigamba. But the president is summoning the heads of parastatals to ask them who has been taking the money. Now we are in trouble because the other people are not seeing. We are in trouble. They are going to conveyability, we are soma, Iruya. Never could joke at you, never could try to canon game boy. I talk about body chairman. What you got to from government? Back to take a go very running boat. Charlie minister. Never told you. Beautiful. What can you go cut chivacolera? Ono chechi munyiza anti nebamutuzane bamugamba nti tukugobye genda wekweke mukali akatambi kakati kabaga nti ngenda balaga konze custodian wa information kakati ekyasinzo okukanyeza kagamba nti bakaga nti gwe president ayagala kulabako naye genda wandika document ng'omulaga how we are going to organize. You see, Mirundi is taking over the social media. Kayina ka ekikampuni kyako mwe kakolera kya bulimba buli kajjayo omutune bakaba buli kajjayo omutune ne bakalangira obubbi bwako buli kajjayo omutune bakaba jogolya kolyo nane bakaba bane bakajja kutaka kati kayina ekikampuni kyako nja kibagulira mu kakolera njaba buli nakyo mukiddukire ddala kabeerewo ddala n'obujozi bwako n'obubbi bwako kati Kagame bwakagoba yakagamba I wish I had Mirundi. Mirundi is 10 times better than you. Now katika kone kaduka ne kakoma wano nentu yako no gutu bwako bukajagalade katika bagamba kakola kawandisi kaira kabayambye ennyo ekawandika bisitole byonna bifumu mvizo ekawandika bisitole kana kesironko ekateka mu ebifukulubye n'abakulubye aliddawa abakulubye atulawo ne family ye n'ababuuza abaana be ne gye bafumbirwa nti naye nga kyabise nkubye bujingo nkubye Mirundi nkubye buli muntu kulubye atulaawo n'amanyako nti oba ndiyitira wano oba nina omukwesese mu nyumba oyogera ku kulubye osokera kubuuza waliita agenda kuyitawa kano kukajja ku maaso kakagenda esironko kati bwe yabadde agende kabadde kagende kapeeka okufukamira kulubye yategedde kulubye ali ekanya kampasuse okuyita esiro okudda esironko kaliyita ggulu kulubye ye wakwatira wano nga Kiwalabye Male bwe omanyi Kiwalabye Male ne kulubye the wasani obot be bantu abasinze okujonyesa Abaganda kulubya ne Kiwalabye Male olona balangira be basibye tebayinza kuzikibwa wano mubamwogerako bali Kitalya kuzikibwa wano bajja tebayinza kuzikibwa mu Kabuli amagumba gabwe gajja kwokebwa Kiwalabye Male Buganda Land Board entigomye gyatigomyamu Abaganda Kiwalabye Male tayinza kuzikibwa mu Kabuli Buganda Land Kiwalabye Male yatigomya Obuganda ne kulubya yatigomeza Obuganda nakuba buli Muganda yina namujja mu gavumenti buli Muganda kulubya nakuba bujingo naye watali waggale watimba kulubya akube ku bujingo storage obanga emuwana kulunga kamunye kulubya atya bujingo kulubya atya bujingo kulubya atya bujingo tasobola namuwandikako yadde nga amuwana nti bamukwakulawo bukwakusinga kamunye kakati onkuga nti akakasajja bwe kakola document yako president yagisiima kakati kaga nti Uncle Sam ye bwe yategedde nti president yagisiima yakutte muwala we bwe yatutewa president nti ye yagikoze yakoze pepa ye neba nnungi n'agiwandiika bulungi eyagitutte teyagitaddeko linnya lye agitaddeko lya muwala we anti takaagala president takaagala kabba sente mu Bank of Uganda n'azikasuuza ono nannyini nsi kaatuma ako ke kasamirya nannyini nsi buli lwayagala okukwata sente mukongozi tojjukira era ako kalimu mu kuyiwa ettaka nevu mu bijanjalo n'obuwunga bwapwe kalimu nakaga sente zirete bakayola ekireka ne bakatwala n'entwe yako n'entwe nekakola statement kakukubira nga kakola statement kalajana agenda kazaako wonna
buli lunaku tujja kubanga yakataano abasajja bategeere akasajja kano ensi bwekafunziza kaneregamu nali nkalinze wansi kumata beteke nkabya omutima ne kabula nali nkasiseeyo kakube ku kisenge kakuba omutuuku ngwasengeeseera nenkagamba nti kasajja gwe muhangalize katampeko yavu kajja kubba ettooke bakakube bakookere wano ebyo katagala tekannabanyonyeta tekannalandinga muhangayinza enyonyi ekyali mu bbanga wabwako balina kuziika tampeko yavu kaga mbukatomera emmotoka mbukagenda bamu tewakolya kate mbukandaba mu mmotoka te nekagiva birowoozo byadalaba nga naasala ekkubo ng'osala kalenzi gw'ojooza abantu batono bwabadde gwe kasajja gwe wabadde gwe okubonaabona gwe kakati bwe bakabuulira muwala wakuteesa be yagenda nabo bakabuulira nti bakwogeddeko bubi ne bakukyayisa Museveni ekikatta kati kakati Bobi Wine kamwezinzeeko ng'olukokobye lwaki kamwinako ekyamu akakasajja n'ennyanzi balina ekyama ku Bobi Wine ke banaamubattula bwe bati era ku luno nambuuze yabaze wabi nambuuze bukyagambulinga n'agambulinga ku luno anti nambuuze alina abamuwaga naye tali wala nnyo na fellowship nambuuze mwali mulinnya mu kimu edda simanyi kiki ekyabatuusa ku mbeera n'akalulu bwe kati anti nambuuze bamusiba bwe bamala omusiba ate ne babukozesa nzinkuba ennyondo nenkwasa omutwe tetuliddamu nze tetuliddamu n'abantu abo bamunoonya ne bamuwamba ne bamusiba bwe bakujooga bwe yadda ate natandika obbakola ekyo oliwo baze bubi mutabani gwa Kajiiji okunkozesa ndigenda media center singa yebase waabwe mu lusuku nolinjo mukube ennyondo amuyinta ali bwati nalinga omubajje bwati amuyintroducing a new staff yali agwerawo nnyondo mbaba awo yali gudde tumwebazawo wennyini we yali agenda okugwa era yeebaze Katonda yewona nali mwetegekidde mukube ennyondo kubanga omuntu gw'omaze okulagira nti ali mu presence office ne bamuddusayo mbu ngendeyo eyo office sirigirinnyamu omuwandudde eyo office sirigiri when Muganda speaks 3 times Muganda speak eriyo Muganda once Muganda speaks 3 times is finished tajja kikola kyama kikiva n'abasajja kye balina ku Bobi Wine tasobola kagoba nsajja wooyo ne kamweripyeko ne siteera nnyanzi abantu badde baga nti akagobe naye tasobola kagoba kamwabya ate tekazze nti kagenda kubeerayo ye Bobi Wine kamutadde muki mufikisidi nti ekyama kyenkulinako badde nnyumiza abaana bange ne mbagamba waliwo abazze wange okunkeera ku makyanga tunyumya ne mbaga nti Bobi Wine embeera gy'alimu ogimanyi Bobi Wine alinga omusajja abadde eyafumbiriza n'ovumbiriza akakozi akakola ku muliraano nga kazze okusaba omunnyo baki ekakusanga nga abaana tebaliwo n'omukazi bagenze kulima n'okafundiriza kati kafuna olubuto bwe kafuna olubuto bakaguba ku muliraano kuba kamaze obbabulya nti olubuto lwataata guno kati bwe kajja ewo otunula oti oyinza okagoba ate okagoba kubanga bw'okagobera amaka gasattuka kalina ekyama kalina ekyama ye Mwenda kakati ye Mwenda ku Bobi Wine alina ekyama tasobola mugoba kagoba Mwenda n'amufulumya Bobi Wine tasigalawo era in fact the possibility is that the party ya Bobi Wine is going to split into two Nyanzi naye gwalirabe Nyanzi n'omukazi manya n'omusajja lwaki Nyanzi nabano bamutya ne bamugjayo Nyanzi siteera kyoyogedde waliwo sosi ya ssente bali bwe baba bagaba ssente tebakubulira nti ojja kuyingira mu bwammemba naye balina bwe bakugirayo information because the strongest weapon of a mafia is exposure. This is why tebalina ke bamanyi akukozesa nakuba oluvannyuma kati Nyanzi alina jjajja ssente nakano nga gye kazijjayo kakati ndowooza ne Bobi Wine yazijjayo weni obadde kakati ekyo kyekyama kye balina nti akasajja kebagobya akawala ku muliraano kazze mu makaago n'olubuto lwo kakati ekiwemula omukuumi wa Kamawulu buhausi galo omuganda tategeeza mawulu left off nti ekiwemula musajja mukulu kaana kano kato olubuto lwaniitirwa ddadi tobale ennaku ate obale ennaku wakalabako ekikolwa kyaliwo kati ate ennaku tubalazaaki kabaka kuzinzeeko kati Bobi Wine
Bobi Wine kana akasajja kabafunyemu 1 gaba muwanga male bali kase 1 akasajja kano kalaze bali abakakyayisize wa president kagala nnyo sente nekategeera nti diru yako je kakoze which is wrong. I support him. Sagala muntu azenyira ku brain ya but it is common in NRM. NRM gobulira ekintu kyoboti ngakibba. Is that word coming from you that I support him? This is why ntinze oline bwangamba nti yango nsomere mu katabo kange sikasomamu oyinza okubanga wakawa abalala noga omanye ffe tubawandiikira akatabako okalaba ideas zange tonsinza magezi mbadde njagala okansomeramu nedda obwange gwe obusomamu document eno mbadde njagala kola manyi nange no don't ring my number because I know nawe ine gye wekibi nga bwe bebba mu nnyimba kakati bwe babba mu nnyimba nti lwange lwani ne bino bwe biri akasajja bwe kabanga kakola document yaako baali kayise ne bakagamba document ye yisemu omukulu atuwadde 30 billion kwatako 10 kwatako 5 billion n'obujozi bwabwe obujozi obw'okwagala sente okujoga kwe balina mu mutwe nti bo bokka Katonda bye yato mwazaalibwa ne sente nedda mutubuulize gyo family irimu abazaalibwa ne sente akasajja bwe kaba kanyize nga katula I know how to write I know how to develop an idea I know how it takes to develop it nti bwe kaba akasajja ko kabasalidde amagezi bakononye wa president nga balowooza babadde bakawadde option mbugenda nga bali abasooseeyo Goma tekayinza genda Goma Kagame ku nsala akabatule mukayita kasiru opportunities zokawaziriwa gende Goma we yagalireyo bazimba yo complex Goma so far babye sente mu education badukidde Goma je bazitutte eje babatutte bekweke ngejo mbo Museveni bwanadda mu kalulu wansi Gonde ntudda mu kalulu Gonde Museveni ajja kubata kyatuliko Mirundi mu 10 billion ako kagamba he can make a decision he can make a chi sina 10 billion no kulira n'entwe yako no twakajogala de gozi je wagu kumbavu pokazi jaluddawo okalete 10 billion n'emmotoka ayagala nnyo emmotoka nali ngenda kujoza nali njokola mbazingizi bakube n'emmotoka njoche kakati akasajja katuufu akasajja kaagala okulaga bano nti mwalowoozezza ng'omukazi bwakikola baawe nagandi munnange waganti nze ndi mukadde ogenze n'abawala abato ogenda okulya ng'omusajja omuvuuka ku kyalo omugagga yamututte oba yamuliko yes anti gwe wamukadde kakati akasajja kabagamba you said that I think mbawunyira kakati bwe kabavuddeko kalazewa and has gone to where you least expected him. Babadavuma Bobi Wine nga tamwanukula lwaji mbotole nyanzi bewa ntayanukula nyanzi mbotole buli jamu vuma ntamwanukula kumba mwinako ekyama era nagabe mutabani mwanti olutalo lwabwe toluyingiramu no ona ine ekyama ku munne kakati neeno kamuleetedde ekizibu kamugamba nti teekawo okulonda kakati okuteekawo okulonda kabagamba bano bayinza okutya nti ono kamukuba agende nako mu debate alabe kakati ate wamma ayina ekyama kyekimusabya debate neri mu formula yaabwe how do you help how do you become relevant to Museveni kakati kasobola okugamba president nti bano bonna babadde bakubba ku Bobi Wine yenze deal with me instead of spending money gwe olaba tactful gundi okimanyi ti akasajja ako ke kabadde ku driving gundi y'ekintu kya Bobi Wine 1 bamanja bamaze kuddayo 2 there was a problem in the music industry ne bakwata baani babizonto why nti babizonto baani sente zaabwe tebaziba faba bali mu sente z'aba musician waliwo gwe batutte bamutwalidde ku mpingo mu State House kubali mu sente omu waliwo gwe batutte mu pick up oli ya sente z'education bamujja ku toyi tebamukiza kwekirininga bavuga ng'emmotoka nga amatisha gali bweru yekiriningira mu State House babali tebamwagala akuba essimu baali tebamwagala bamuleeta kati naabo ku bya music ebyo abaali asene waliwo gwe batutte mu State House gwe batutte okunnyonnyola lwaki bamanyija teyabawa sente nabaga nti gundi ajja kudduka
nabaga nti balamu ajja kudduka nabaga nti kakagombya olutwe kajja kuluzaayo kamaze okuba kabwe kadduka nimu alunde kachimbu president wago kati ako kachibuuka nakalabula dda ekanga tikagenda kumpa kezimbye kugundi bwe kati bwagala kutunda ki national seed kachibuuka kagize kati kachibuuka gitundo olabe bakwasa omutwe kakati katakitegeera nti what preceded this command is exit joining people. There was a political tremor mu bayimbi ne babakwata nga kagala okuba expose kubaka abaga nti amwe custodian of secret ayi nze kati kagenda na kufulumya kabagamba ke kabawandikira bi statement bibatwali wa president ba minister ke kabawandikira speeches kati byonna kagenda kubijjayo na academic papers zabwe kazimanyi kasaje kali dangerous kakati atene eno kikalaze wabobi wine taina wakateeka bayina we bazisinkana mbotole na lino linyanzi bali lyagwenyukadda lyo ligwenyufu nero limugamba mbotole bobi mbotole omanyi mu myaka gya 5 waliwo omusajja nga bamuyita Kamya Agustino Kamya yali mukozi wange naye nga mufere kati Agustino Kamya ne baleeta obujagalalo buno namba 8 namba 48 49 kakati Kamya nga agenda mu bayindi najjayo ebintu ye n'abitunda ate n'ayinsitinga abantu against Indians temugula mu maduuka g'abayindi kati yinga ya magezi gakola ya atabikimayo kale imagine the fifties this is what they are doing ngoli mufere yali mufere mukaseera ye kakati ekazi baliita nkata eryo limere nkata lyalabikako ne ku mulembe gwa Binayisa limere nkata lyali livuma oba lyafiira landa libaba ne ku mulembe gwa Binayisa lyakomawo kati ligendo kigwamu nga Agustino Kamya agenda mu bayindi najjayo ebintu atati the same time nakubiriza abantu kati bwekyagenda nga kulale nga Kamya kimutuula wano Kamya bwekyabanga kigenda okugera nga kyekiyita Kamya ng'omugenyi omukulu bwabeera botola n'abotola enkya Kamya nga wano yafuse eddamu ekikazi kyakoza Kamya kimere nkata kati nakino kinyanzi kyabagamba mukomera mbotole omulomuzi yadduka misinde ne wigize nakati kina musango mbotole mamutani yekaya kisobola kyakunama nekikunamira esigoloza lwake tebakijjayo lwakire edi pepa yagambye mbukijja kamba Bobi Wine bayina gye basisinkana naye ate Bobi Wine si kyali ngafu wano waliwo omusajja we baali bamuyita Kawuma kakati Kawuma yali libbi nnyo ne baleeta omugenzi Faaza gundi bamuyitanga Faazani musajja ali bwensambya Faazani waliko ne bamufuula sekitale w'akakiiko ka human rights kakati waliko ng'akakiiko kali mu ssente bakateekamu abantu bangi ne bazibba basekandi abo ku baali kaali kakukisa bonna bakayitamu kakati Kawuma kyali kibbi nnyo bwe kibba ssente z'akakiiko kakati waliko n'akiyita n'akiga mwana wange ngenda mu parliament kwenyonyerako sente waziteeka wanikimubuulira nazibba nenzigulamu ebizimbe nazi kati onatuuka mu kakiiko ka parliament Faaza waliganga nti Kawuma yambuulira nga sente bwe yazibba n'agulamu kino na kino baayita Kawuma kyagamu ono tasaana bwa Faaza nze yagenda okujjusa fayiro ayogera ebijjusa mbotole waligwe yafa mbotole waligwe yafa waliwo Faaza omulala bamuyita Obunga Kampala Archdiocese yali agenda okutegekawa Namugongo Obunga waliwo omusajja munene nnyo yali mu gavumenti munene nga naye mufere mulungi nakati bwabikuka bwali akyalimu katagamba Obunga tiapana ezo sente advance gye bakuwadde nze ngenda kusaba omukulu ebyo byonna ebyennamugongo agenda kubimalawo ng'azikuba mu mpale Obunga agenda wa musajja Obunga teyeetuga Obunga bamusanga tafuddemu okati omusajja sente azikubye omusajja azikuba
era anoonyeza okubba endala. So therefore kakati Bobi Wine situation gyalimu is compared Yambotole Mwenda amuli bwati mbotole Nyanza amuli eno Nyanza nayaga mbotole abo tebamanyi kali kankubuuze mzee future ya NUP ne Bobi Wine eriwanga alina bambotole 6 months is still a long time. Bobi Wine's party is going to split between akakasajja tekayinza girekanga bweri kuba tekanajijira gibeeramu apana kalize kujabya. Whether Bobi Wine likes or not, he cannot appease this cowboy because the cowboy kayina internet iyo game kalize kagezanyiramu has achieved one kaso sine kababula kamiri nekakanti njagala nemuwanga takuwa ate muwanga todamu kubesimu muwanga muyanga agenda mu ebyo byensindikaga muyanga lutaye buli kaseera nobera n'ababbi ne bakubbawana ne bakuddamu muwanga tasana kuba teyali badde musiraamu era yagenze nako n'entwe yako n'obuto bwako Bobi Wine kamumaze bukya Namboza abalaya baze zero bucha kojja segona abalako luno yabaze zero. The party is going to split into two. Bobi Wine's chances of standing for the presidency ziri minimal. Kagenda mukba ajja kwewunyisa nga asinziza bakalabanga nga opportunist ngate omenya abantu balaba omwenzi n'omubbi tebamubala nti alina vali baga oyo yabadde akwana nti oyo ye bwati wabeera omwenzi n'omubbi ye tebamutegeera ye bamutegeera kati akakasajja bakalowoleza mu bubbi bwako akasajja buli gwe kabadde kawandiikira document kagirina kabadde kasigazaako kopi kakamanyire kali bakulu buli gwe kayamba okuforminga academic papers mu parliament kamulina buli eyaserako gye kaserera ye type yayo akakasajja ye type ya Fox ye type ya Bahati Fox Odoi ako ne Bahati type erieki kumbotole Bahati yakola kumbotole nabuza Bahati nemba buza nti banange Bahati alese teka lyabasiyas alese lyaki. Do we have any sign that indicates that we have homosexuals? Fwe mu Baganda homosexual tumutabusi tumusiba musanya ne tumuocha nemba buza etteeka liri necessitated by what kyekiriwo ekirese etteeka mu abasiyas eriyo basiyas bayina liquidi yaabwe gye bakozesa batubulyako aba Uganda Revenue Authority nti clearing it in large quantities leave alone buno busiyas obwa sente eriyo basiyas etteeka lyali lijiraki nembaga nti etteeka litegeeza nti wali recognizing that you have basiyas which is not true nembagamba nti abasiyas abo bwoba obasitadinga abasiyas bakugamba amwe woman tax ne man's body era omusiyas takiwuka omusiyas omukazi aba mukazi omusiyas omusajja aba musajja era anoba yaga nti ye Katonda bwe yali amutonda mukazi naye yamuteeka mu kifaananyi kyaki kya musajja era banoba mu basiyas community abasiyas bakugamba nti gwe togenda kufaanana nange you sympathize with us talk about us but you cannot be serious because you are not like me abasajja omusajja ekisinga omunyinza kumufuula mukazi yes kakati atebo bano babanyumirwa bomugamba nti mukazi omutunuulira era abamu element y'ekikazi oba mutudde ogenda okulaba omusajja munno bwakubakubawa bwakubakuba ku switch onoonyawo ki you know what them it is true they have genes of a woman era mu Europe mulimu sex change you are transparent bakukyusa n'ofuuka omukazi oba omusajja kale enkuluma yagamba nti an African government is so strong that what he cannot do is turning a woman into a man but he concluded because there is no technology to do it enkuluma bwe yagamba to the sex change gyeri kale nembabuuza nti etteeka ly'aba homo mumanya amakulu gaali nababuuza nti omukinjaji okubeera n'ekiso ekyogi kiyamba ani kiyamba ye oba ente efema ye exactly kakati we did not have any civilized law on how to handle homosexuals Bahati brought a law he brought a sharpened knife
To help who? To help the Bashir. Bahati was helping the Bashir. When the Bashir, when Museveni started facing challenges from the Bashir, there was a Bashir meeting in London. Fox went, that couple he went. He went. That couple he went. So when he says, Mbotole, Nenyanzi Nagam, whatever Kumusajja Nyanzi Kwayaga, the Bashirs have this tweet. Abashirs in the Badesipian is very way, but Bakugamba Soko Zaria Avan, Gatona Giram. Why? What the argument was, Munnansi Agabani Muabatazala. Osoka Kuzala. Nchikiriza waliwo Bishop Robinson yaliwo mu America ngata ina amaka yeno ye musajja mu maka ate ngene mu ba homosexuals ye mukazi nga ali married naye eventually abantu abakaddawo balabira wotegerera omusajja gwe baasiyaga bw'aba agenda okugula mu supermarket agenda mu pampa. Two, it comes a time ng'omusajja ono takyasobola kukola mirimu gya kisajja kubanga kakati eno ennyuma kasawagazibwa wali owulidde ayisa omukka nga ali ku kivu anti ennyuma eba yeekutte kakati ate ono gwe basiyaga aba takyegatta siba mukka. Yes, eventually that a person asobola okukola byombi nga musiyazi ate ng'abikola but eventually asigaza kimu amala ekimu nekisinga amaanyi. Abasiyazi mu nsi yonna balina lot of money. Tewawulyanga Christopher Ssenyonyi nga yaga nti siri musiyazi but they need help. Abasiyazi ekyabaleeta Abayudaaya butagala kusasanya musaayi gwabwe. Abawala bwe baagala abasiyazi lwaki nti toyina mwana waamu omuwala bwagula ssente nnyingi. Is not easy to get ki omuwala tagulika amayalize gagulika onoomugjawo. Buli olaba omuwala ng'atambula n'omulenzi bwe benkana mwannyina balina ne kibayita gundi family glory death nti kasita omuvubuka oyo amulabanga wayenze ne bagenda eri gye wafumbirwa nga wayenda akakufumita ekiso tali protected family glory protection mothers. Kakati abagagga mu Europe bagenda okkizuula ng'abakazi bajja n'afumbirwa ennaku 2 ba golodi gundi bayita batya golodi what balina bwe bayita grave diggers gold what abakazi ababbi ate gyetinga omusajja omugagga n'amufumbirwa ennaku 4 n'afuna divorce ne bagaba ne kati men abagagga in order to protect their money badda mu homosexuality. This is why the homosexuality movement has free money. They have a lot of money. Omanyi twabadde awo Nyanzi ng'ali ku TV ne babimulangira bamugamba sima ayagala abakazi banne naye n'alangira yabimugambye naawe oyagala abasajja kati nga kirabika eri mu ye kyalaba kaakati bwe kye baakola obubi ti why how can your society your politician reject homosexual money when there are also people respected people who murder in hospitals with the doctors to transplant organs ne tukuba abakyayina wano kyomutima ogula se ne tukuba essajja nga line badokita beemulako chairman fellowship kamubuulire otafiire chairman fellowship chairman fellowship yagaye totubulya bya historicals naye gweva kisajja gwe wavaawa nkuweeyo mbotole chairman wa fellowship mbotole oba naabotole nkya mbotole chairman fellowship mafia fellowship mbotole sibulo olwaleero emboozi yaleero ebadde esinzira ku mbotole nga muli bangi muzeeyi buli agende wagonde Bobi Wine ebintu bya mbotole bigenda mutwala kubeera mu pate yaabwe. It would be better now to line up somebody who will succeed Bobi Wine. Bobi Wine kintu okubanga ekye Nigeria wekikomye. The moment Bobi Wine fails to deal with this cowboy, which is very difficult, I'm not seeing Bobi Wine providing an answer to Nyanzi and this cowboy. And this cowboy has not come in for this. No. He chooses people power. The cowboy is now has demonstrated that you people, if you think that I'm no longer credible, I'm credible. Because if what he doesn't know, nti kono byakola Joshua bimanyi. Do you think nti nababuuza nawandika katabo nembaga nti kandi Museveni epala wanaza kiza besi
simanyi gwoloza nti Museveni mugundi mweyuka ebibiina bya Mukayola people power bigera buli muntu yenna ne Ssebaggala n'aleeta omutwe gwe atalina bululu 10 nabaga nti Ssebaggala ng'abadde atambula nalaba abantu basatu abamuvaako emabega ayingira kabuyonjo eddako abantu bagenda mukufa yattisa abantu bangi yes waliwulidde ligugumu waliwulidde dikozi nalyo ligugumu kali yenene nalyo ligugumuka bwezi nalyo ligugumuka nalyo dikozi ligugumuka siga abantu badde bamanyire wali bali tegedde eno wetuli wali tisajja kusanga muffe fe twayimbanga nga baana batonga abaana balaba baba buka ekigo bagamba ayina empala abuuka ati atayina mpala abuuka ati ngabuuka yebuubi kine ono politics aliwo waffe abayina empale tewali ajja kubuuka sikwa nga talina mpale ng'abuuka yengazi politics asigaddewo wabayina empale mwemubuukanga bwe mwagala ayina empale abuuka ati atayina mpale abuuka kakati ba Bobi Wine bayina empale oba tebayina bamukisha muntu bayina empale oba tebayina mpulira tujja kubamanya abayina empale n'abatayina akalusika kagendo tusalirawo nti bw'oba omanye eryo essajja lyagamba lyaji bw'oba oyagala okutta ekinyonyi ogenda wekiriira kati ne simanya ani aliira awo mu people power tebakikibuuza kakati nete kusanga nga loolo enkulu eya Bobi Wine eya Kitatta is to flash out bano tumukunda ezi company olw'okumanya Namugwanya yeetaaga kusiba Namugwanya ataaba ezo bundi ate bodaboda ez'abatumukunde eza couriers ezaani zaleka mu kibuga ate abawogezi ba Museveni abagoberera eboye Namugwanya z'omuleka bulisi pulogulemu Namugwanya sisabutuwa Namugwanya bwongo decision making Namugwanya ezo tesabutuwa sisabutuwa Namugwanya pulogulemu ye bwongo decision making tagirina endi zaapu ng'ali wano naye mu summary nze njogerera nnyo mu ngero njogerera nnyo as a mass communicator ka Mwenda okugenda mu people power kalinga omusajja yageze nga abasiramu batutte ku lusaniya lwabwe nga bagenda okulya emmere yaabwe Pilaawo n'agikanyikamu ekikoto ky'embizzi bayiwanjiwe Bobi Wine Pilaawo ayina kuyiwa muyiwe yaguddemu ekikoto mbabuuliridde ate Pilaawo ebyobufuzi bayiwa batya Kigodo kye bakanyuga Pilaawo ng'abasiramu batudde balya bannambooze Mwenda bamukaaku mawasibire eddala tebadda mawasibire eddala ku luno bannambooze bukya balya nsujju ku luno baalidde butanga namunondyamu naye people power kati olusaniya lwayo abasajja bambidde sheeke mukwano goli abagibaddemu sheeke zaake sheeke mukaaku sheeke kidandala sheeke bwanika sheeke Ssenyonyi batudde bati ku muzikiti ku Pilaawo akaana ak'ekyejo ne kasulamu ekigodo Mwenda kigodo kyambizi ekyagudde mu Pilaawo. People power cannot survive. People power cannot survive. Ekigodo kyambizi kyazala kiva mu Pilaawo people power. Bobi Wine has no solution to this kigodo. Ajja kugifuna. He must power out the Pilaawo. Sinziza amagezi ku bintu ebisinga ajja kugifuna. Let us wait. Bwe tutambudde ne mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi mbadde kanka katusiibudde mweraba.